awone mulongo say wow. Cream everywhere. Yes, cream. Cream. And where are you going? I'll come and see. Another morning has come. Fire. Nani? Is Kulubia? Kulubia. Find Kulubia. Where is the other fire? Any fire from La Loi? A fire only. No. Avanakawa Kujem. Yeah. So which means that today we are free. You don't have any new one. Get another mopia. To Marizono, Ebisigada Jaculava. And you know today is Saturday is the way. You are going to take a marua. Would you know I enjoy Saturday fast? Every Saturday fast I know. It is the money on the account. Hey, thank you. Let me finish up with my office work. Kamare no mulimo yena. Okay. No, nenda nyabo. Tugende batusagirewo. Tugende. Sijja kugenda ku police. Itawo. And what a kere. And who's that one? No, Omusajja yanta. Mwetena tujja kwerekana. Eno discotheque. Officer nsonyi wasebo. Lewo zaketwe discotheque. Ono yandeka. Katulao. Temberayo. Kazi warwa. Kazi warwa. Officer je balesebo. Eriatia. Omndese mubbi. A thief. Yes. You, Mama. A thief. Sit down. A thief cannot sit. Tulewansi. Hey, a thief on the chair. Government chair. Ha! Musanze mu nnimiro yange ya kasooli aleserole namba akungula ateeka ku loole bano banula bateeka ku loole kasooli yoli ng'eteeka ku loole afande nedda nze sibbako kasooli woono oyo kasooli wange gwe bayitako omubbi afande sooka ompulirize nze eyogere lwaki eri entako gwe mubbi ono omusajja simanyi nakubanya oba ategeera bulungi maama sitegeera ku kasooli owange kwoliko gobba ompito atategeera sitegeera wuwo wamafande labayo omusajja ono twateesa bulungi waliwo ekisaka kyaffe kyali kikyettaka lirye ne tuteesa nanzikiriza nkole nsimbe waliwo kasaka kayo yo ekisaka kikye ekisaka yani yono azini land yes taka afande yes yono etaka iringa mekaika nze sibimanyi nze ndaba ttaka yika 5 namba yika 5 gobyeko taka yika 5 ne mugamne tuteesa bulungi nono gweyitani oli nali mukyala we okitegeera kati it means you are the wife nedda sikyali kati natambula bulungi yogera ekituufu wanoba yali mukyala wange kati eno nenobako nanoba n'agenda I understand now. Kati akomyewo kubba kasooli size kubba kasooli leka nkunnyonnyole taata nze gwolaba nakwata yanoba sanoba nga sinnanoba waliwo ekisaka ne tuteesa bulungi noono omwami nga tetuyina ssente zisimba kasooli ne ngenda mu bakyala bannange ekibiina ne bampolayo ssente nensaayisa nenteekamu kasooli buli kimu nenkikola okitegeera gwe yafuna loan in simple terms obukadde 3 nesimba kasooli mu nnimiro yo eyo nennimiro ettaka lyange kale wali twajje tukyalimirawo aŋŋamba nti tuleete tukole ki tuteekewo bizinesi oze munayi siina ssente
n'agenda eyo mu bibiina byabwe nagenda nga mukyala wange tuteesa ogwo naleeta tractor kati emala kusimba kasooli enoba n'anoba n'agenda natambula butambuza yasiba ebintu bye byonna n'ava awaka n'agenda wali otambula ng'ogenze ku kyala mbukomawo wali obirekawo byali naawe egenda efuna nsonga yammwe era eno poliisi mukozera bulungi leeta musango wano mugendagenda everything is clear buli emu egendagenda nga tetoma kasooli yamuleka bwati okitegeera what is bwati ng'avuddeyo mu ttaka ya kamera jamination nze kennyini neŋŋamba ye kasooli wange afiire wano ono ebintu abireseewo polisi nenkwata abapakasi ne bamukoola we have a law mama we have a law tulina efe eteeka gwe kati esitambulira ku trespass mu nnimiro ettaka yoli trespass sebalabayo nateekamu abafuuyira nenteekamu abakola buli kimu kasooli n'akula akaze kati yaleese emmotoka ajja nnyini omukyala loole enamba ano gatwala kasooli owange mama kasooli gwe eyaleeta ensigo weguli nze naleeta ensigo afande nenzisimba mu ttaka gwe neenoba natambula nevaawo omusajja ono nemubira kati oyagala edde etwale kasooli yoyo azanyini anoga kasooli wange gwozanyiramu mama we can charge you right now we are going to charge you actually that is trespassing inde kasooli etaliyo lwaki munyigiriza ddala mazima okutuuka ku mbozi gwe yafunayo miliyoni 3 okwewola nafuna miliyoni eza era yandibadde erinda kasooli nekula kakula kasooli emala okula enobe ne kasooli kati webanga yenoba terina kasooli yawaka yasiba ebintu bye byonna n'agenda kati gwe eri first of all we are going to take it inside here tomorrow you shall come and take it to court okay because you asalimbira mu nnimiro yange asalimbira asalimbira mu nnimiro